Yes, mbaniriza akadde kano asibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribe ngate munyigene kade abali ekata Saudi Arabia mbatumide kabasinza mu ggwanga lya Oman mbebaza ani bagamba nti muli bamanyi nnyo kubanga mugifole nga bagita Faale TV Lwasa Emmanuel akoze divorce ne Dana Nabatanzi ona confirminze opera Nabatanzi obusungu enaku zinabwe aina bungi alabudde Lwasa ngenda kuba byonna bena mbekotosako wano ku Faale TV muli mutya mwasibye mutya abali mu America ku University of Chicago abali ekata mu kibuga bakita Doha mbagamba nti muri bamanyi nnyo abali Uganda mu kibuga bakita Kampala bagamba nti muri babole nnyo kubanga mu followinga bagita Faade TV Faade UG News KBTV UG mbana amawulire agaba gatambula okwetula eggwanga lyatu Uganda ekikakatako kiri kimu kyokka ku subscribinga onyige ne ku kade mbagala nnyo mwenna era mbebaza ne bagamba nti muri bamanyi nnyo okubanga moji followinga Lwasa abudira confirming nagamba nti divorced Dana Nabatanzi genda mumuletedde abantu obusungu Lwasa ennaku yalemera ku Nabatanzi era Lwasa agamba nti ebujjone Nabatanzi bafumbo olw'ensonga nti yamutekako empeta era babagata naye nga kituufu Lwasa babagata ne Nabatanzi Lwasa atokomoka omugambo naye nga agamba nti bulijjo bafumbo kubanga Nabatanzi mu kugenda tebakola divorce mutibagenda mu kooti mateeka kubaawula naye nga ate nzijukiranga Lwasa yali akwana obukwanyi Nabatanzi kati simanyi Lwasa yabijja Lwasa agezako kubanga akyokoza Nabatanzi naye Nabatanzi agezako kubanga yeewala Lwasa agezako kubanga amuwala wabula Nabatanzi yagamba nti ajja kuba Lwasa mu mbuga z'amateeka omanyi kino kiba kimenya amateeka ogenda ng'otanishinga erinnya ly'omuntu kimenya amateeka oli asobola okugulako omusango Obyaso okugulako omusango esaawa zino Lwasa byayogera bino n'ogamba nti Nabatanzi yamubba ssente ezakola boutique ezatandikawo Tanzi Collection Tanzi Foundation binatwala tugende ebyo nabena byakola ki nti nezagula emmotoka nti yabba ssente ze ebyo omuntu asobola okubikozesa mu mateeka ne bakuvunaana ne baba Nabatanzi yali asibye ekintu wano kirengere ggwe baba abaana bonna bagamba kiki kyo Nabatanzi kyali asibye ekyo lengera kikyawo ekitumbu wasikala kitakitumbu oba ekimmonde bannaaye Uganda Lwasa mbagambye ndi amateeka ono ali mu kutanishinga linnya lya munne ali mu kulyonoona amateeka gajja kumukwata Nabatanzi yamulabudde ataddeyo akantu ako ku social media ando Nabatanzi n'amulaba n'amugamba neesonyiwa Lwasa nesonyiwa Lwasa watamanyi bulungi mateeka gajja kumulya amateeka gajja kumulya yayinza okuba tamanyi bulungi mateeka naye amateeka ago gasobola okukulya lw'ensonga nti abo botanishinga linnya lya muntu abasobola okutwala mu kkooti ne bakuvunaana kisobokera ddala omusango okukusinga n'omuliyirira n'akusaba engassi yes n'akusaba esinenti ndiriira naye ng'ate obadde sigamba nti olina ekintu kikyonoonye nti oba omuliyirira nti oba wadamaginze ekintu kye nedda n'okutanishinga erinnya ly'omuntu obanga alina ky'omwonoonedde kubanga bizinensi ze ziyinza okwesibamu abasinga bayinza obigenderako nti bituufu naye ng'ate oluusi si bituufu Lwasa kituufu bayagalako ne Nabatanzi naye ate Lwasa ayinza okuba alina byayongeramu ebirala Nabatanzi yamulabudde n'amugamba nja kuleeta obujulizi ku bintu ebyo byonna byayogera nga tikuli kituufu nja kukusibisa tukira kyajja ave mu kkomera lwakuba aba BBS ne CBS be bali bamusibisizza ku mulundi ogwo Nabatanzi amugambe nja kukuzaayo mu kkomera bw'otanneesonyiwe bajja kumuvunaana ono Lwasa amateeka ino gagenda empola gajja kumukwata amateeka ga Uganda gafevalinga nnyo abakyala ono Lwasa bajja kumuvunaana nze mbabuuliridde wano bw'atesonyiwe omukazi buli ssaawa abeera amulumba buli ssaawa abeera amwatakinga buli ssaawa abeera atanishinga erinnya lye ayonoona erinnya lye agamba nga bwe yabba ebintu bye agamba nga bwe yabba ennankani naye ate bamusaba obujulizi Lwasa asubira nti abuyina kubanga Nabatanzi yamugamba bw'olina obujulizi buteeka ku social media tulabe bwamulemu teekawo kati Nabatanzi wajja osinziira okukola ki ogenda mba amateeka ataddeyo kano akantu Nabatanzi jjukira ava n'agamba nti buli ekimuwulirwako ku social media kituufu buli ekimuwulirako ku social media kituufu Lwasa ajja kulowooza Nabatanzi tabifaako naye ng'eri ali mu kukola ki ali mu kuyiiya magezi kumukwatira mu kitimba
ngayagala tega kitimba akimukole ki akimuteekamu ayagala muleka asigale nga ayogera byonna byayogera batuko ogenda mu kkooti nga muwabidde nga talina wadde obujulizi wadde obukola ki obuvunaana n'abatanzi alage kkooti nti munnange omuntu naludde nga anvuma ku mitimbaga naludde nga agenda mu vidiyo n'anvuma era n'abujulizi bw'ayina nti nabba ebintu bye kkooti omusango guba gusobola okukukwata nze mbabuulira okutandishinga erinnya ly'omuntu kibi era kimenya amateeka guba musango ono bajja kumuvunaana ono Lwasa Emmanuel ono ojja kuwulira ngoza lwaki abantu abamu ebiseera singa oluusi abavuma bannaabo oluusi babakwata nabatwalibwa ne mu kkooti n'olirya n'omuntu lwakumuvuma azanya gwe n'okuzanya kati ono Lwasa ali mu koona linnya lya munne ali mu ditanishinga ayogera ebyaswakaba kati we yagamba nti bakoze divorce alaga nti n'abatanzi nti baali bafumbo era baali bagatte ekitali kituufu simanyi oba kituufu naye nze zijjukira ng'ekitali kituufu ebyo byonna bisobola okukusibisa bakubuuza ogamba nti muli bagatte leeta ekiraga nti muli bagatte ng'ota maaso n'abatanzi babaddembe okukusaba engassi okumulirira oba bukadde 5 oba bukadde ameka ng'olina okubumuwa okuva mu kkomera kubanga kkooti ebeera esazeewo nti muwe obukadde bwa 5 bwakusabye oba tobulina oba togenda kubumuwa bakutwale mu kkomera bw'onaawe bufunye tunaakuggyayo nga Lwasa atamaaso kika Lwasa avaana agamba nti n'abatanzi botiiki ye botiiki nti ya n'abatanzi nti ya Lwasa era Lwasa baddembe okugenda okufunayo ebintu byonna abayagadde n'oba bayagadde kubwerera asobola okugenda n'akola ki n'abijjayo kuba n'abatanzi yamugoba ku botiiki ye yamwandulirako n'eddusu ku botiiki ye wali emakindi ndowooza opposite wa ne barracks yamugobayo yamugamba gwe lekeraawo okujja Lwasa yetwalatwalangayo okweguzaaguza obutambaala n'abatanzi yamulaga nti nze sikwagalawo wano yamufujjira eddusu Lwasa kyamuluma naye nga tajjukira asibako munne ng'amuyisaamu eggaali ng'amulumba buli kaseera buli abamukolako interview kiba kimu bibiri n'abatanzi yasiba mu attackinga yasiba mulumba n'abatanzi yamufujjira eddusu okumulaga nti munnange nze nakukoowa era nkuwulira ng'onjogerako ebyaswakaba ebyakaleebule nkuwulira ng'obinjogerako muzabuscribinge munyigene kade bagita Faadi TV mbagala nnyo mwena era mbeebazi ne bagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga munfollowinga wali muyiraka Bagidadi mbatumiddeko abali mu ggwanga erya Kuwait mbeebaza ne bagamba nti muli b'amaanyi okubanga munfollowinga updates mba nezibazitambula okwetera eggwanga lya Uganda Lwasa buli nagamba nti amaze okubanga akola divorce neddaana n'abatanzi era amugambye nti genda n'abatanzi yamulabula n'amugamba nti bonna bw'otanneesonyiwe nja kukukola ky'otajja kukkiriza oba ky'ojja okwejjusa mpaka bulamu bwo bwonna yamulabula naye nga mbagambye nti mu mateeka omuntu asobola n'akuwaabira era etteeka lisobola okukulya asooka okuwaabira n'akugamba omuliyirire ng'ate ojjasi wadde oyogera bino byogera bino kubanga wano bweno n'erinnya lye kampuni zali muwala endorsements ziba zeddakira zigamba maama ono gwetwa endorsements mubbi bw'ati aliwo okubba bubbi bintu wuyo yabba ssente z'omusajja wuyo yabba emmotoka y'omusajja ono tajja tukolera bulungi jjukira kampuni zaagala nnyo oluusi okwesigama ku bantu abakola ki abeesigwa abalina erinnya eddungi emabega waabwe nga biseera singa kale bwe tuba ne history omubi naye kikiraga history ekola ki muteeka kugamba mu public bye munnange ane history Lwasa gwayogera kuteeka kasanti mutuufu subscribe ng'onyige kade Faadi TV kimbe bulungi mwera